nyumirwa nnyo okuyimba kyokka ne leero olunaku lukulu kyokka bannemeseza n'ogenda bonkooka nga balemesa wendi nga balemesa nyimbira wemuli ate n'endonga weri kati lwaki tetunyiza Museveni kati tabasemedde abatamanyi be banebijjako olunaku lw'eggulu ebitundu ebisinga mu ggwanga n'abantu nga bali mu bikujjuko ebimalako omwaka 2025 Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde Lwengo ne Masaka okwongera okusaggula obululu obunamutuusa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kulonda okubindabinda nga kusigaddeko ennaku mbale bubazi. Batuuka n'okutukuba emiggo nga baagala tugwemu amanyi bino baagala bitutamya naye twebaza Katonda tuwadde obuvumu. Kati olwaleero awumuddemu okunoonya akalulu n'asooka okugendako mu Ekereziya Lutikko Lubaga okwebaza Katonda amuyisizza mu mwaka ate olw'eggulo n'ayogerako eri eggwanga ku nsonga ez'enjawulo. Kyagulanyi agamba nti waliwo abantu abeeyambisa abamenyi b'amateeka okuva mu makomera ag'enjawulo nga babasuubizza nti bwe bakola ebibasabiddwa bajja kusonyiyibwa emisango gyabwe. Balina omulimu gwe badde bakolera Museveni nga beetoolola eggwanga lyonna nga bagenda mu biseguusi oba mu ghetto ez'enjawulo nga bakuŋŋaanya abamenyi b'amateeka ababbi n'abakozi b'ebikolobero abamu bagenda mu makomera ne babajjayo ne babasuubiza nti singa banaakolera gavumenti ya Museveni emisango emirimu egyo emikyafu egiri egyo mu okutulugunya abantu okuba abantu naddala b'opposition bajja kuba tebalina musango era gavumenti ejja bakuuma era be bayaaye n'ababbi n'abatemu be mwalabako nga Museveni agenda okwewandiisa nga bayita mu kibuga nga banyagulula abantu nga bakuba abantu omukyalo omu gwe baakuba yafa n'okufa. Kyagulanyi era alabudde abavubuka abakozesebwa okutulugunya bannaabwe nti balyekamanye kubanga gye binaggweera nga nabo kibaliiriddemu. Era njagala n'okulabula abaana ba ghetto abali eyo mwe bye bakozesa mu butamanya nti abo babakozesa ne bajja kumala babasuule mu kinnya. Sobi mwalaba kye bakola Zebula ne kye bakoze bannaffe abalala bangi nnyo. Kyagulanyi akunze bannayuganda okwambalira omuntu yenna agezaako okutuusa obulabe eri munnayuganda yenna anaasangibwa ng'asitudde bendera ya Uganda. Nalabye n'omuyaaye omu ng'agamba nti gwanaalaba ne bendera y'eggwanga bagenda mu kubamba kunga mwenna bannayuganda bannange. Bw'olabanga omuntu yenna omutemu yonna omutuju yenna ng'alumbye owa booda amukuba amutulugunya olw'okubeera ne bendera nze mbakunga muvangayo ne mutaasa munnayuganda oyo kuba omuntu alina bendera olina omuwa ekitiibwa. Kyagulanyi era akunze abantu okuwagira bannaabwe abasitudde bendera y'eggwanga mu ngeri yonna esoboka. Ti bw'ogenda n'olaba bizinesi y'omuntu ng'alina bendera y'eggwanga mazima ne byatunda ne bw'oba tobyetaaga baako ky'omugulako omuwagire olw'okwagala eggwanga lye. Owa booda bwe baba nga bali babiri naye ng'omu omulaba ayagala nnyo eggwanga lye ng'ataddeko ne sitiika ya bendera ya Uganda oba ng'alina bendera ya Uganda muwagire mwogere okwagesa abantu eggwanga lyabwe. Ne bw'oba tolina ssente waawukiri mukubira ejjambo oba omugambe ekigambo ekimuzaamu amaanyi mugambe weebale kwagala ggwanga lyo ekyo kiyigirize n'omulala. Ssentamu taleme kwambalira akakiiko k'ebyokulonda olw'okuwanduukulula abantu abeesimbyewo okuvuganya ku bifo eby'enjawulo naddala obubaka bwa paalamenti mu bifo by'eggwanga eby'enjawulo. Mu kulonda kuno obuswavu bwongedde okulabika mu nkola ya mwami Byabakama n'akakiiko kakulemberako ebyokulonda. Abakungu bonna mu gavumenti ya Museveni yamulagira nti tebabaako ababeesimbako kubanga mu kulonda kwa 2021 bonna twabawangula ba vice presidenti ba minisita twala tugende. Kakati yatidde okuswala kuno naye era njagala mumanye nti bannayuganda oluvannyuma lwa byonna bagenda kuwangula. Kyagulanyi afundikidde ajjukiza bannayuganda nti ekiseera eky'okuggyako empuliziganya ekozesa amayengo ga intaneti kisembedde n'agamba nti ng'ekibiina kya NUP nabo tebatudde butuuzi obwongo bubeesera nti balina enkola enneekusifu ze bagenda okweyambisa okusobola okuwuliziganya. We had you vote in 2021 because the regime was only switching off social media and not the entire internet. But in 2021 they were so scared they switched off the entire internet. Now we are envisioning all scenarios and we are planning for them accordingly. Thank you very much.
Olunaku olw'enkya Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttukiza kakuyege we ng'agenda kubeera mu kibuga Mbale okwongera okusaggula obululu obunaamutuusa mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.